ensi yonna weekuziza olunaku lw'endwadde y'ensigo wabula nga wano mu Uganda obubaka obukwata ku kirwadde kino bubadde tebunabunyisibwa nnyo newankubadde nga abalwadde b'ensigo n'okusingira ddala abavubuka beeyongera buli olukya nga mu nsi yonna obulwadde buno bukwata ekifo kya 10 mu ndwadde ezisinga okutta abantu. Okusinziira ku bakugu mu ndwadde ezikwata ebitundu eby'omunda abantu 207 be balina ekirwadde kino eky'ensigo wano mu ggwanga, ekintu eky'obulabe eri ebyobulamu bw'abantu mu ggwanga. Joel Oloni amyuka akulira eddwaliro ly'e Mengo akubiriza abantu okugendanga amalwaliro okwekebeza endwadde y'ensigo okwewala ebiyinza okubatuukako. I think it's a big call for us not just to wait for the treatments but do the preventatives, do the wellness checks, visit your doctors on a quarterly, and of course within Mengo Hospital we have also set in place a wellness plan that touches all these areas. So Dr. Ezra Kibirango omusawo w'endwadde z'omundu okuva mu ddwaliro ly'e Mengo agamba nti abakugu ku ndwadde y'ensigo batono ddala wano mu ggwanga nga bonna bali 14 ku balwadde 40 abatawanyizibwa ekirwadde kino. Bw'otunuulira mu kubalabalamu tulina abantu abasukka 40 abeetaaga obujjanjabi bw'ensigo buli mwezi, naye nga tusobola kutuukirira abantu 305 weebuuze balyabala bamuyawa osobola kyona mu Uganda tugamba nti kirwadde ky'ensigo amagalo ga dialysis tubateeka kutegeeza community care tutongera obulamu mu nnaku zaalowooze balina nanga tulina kukola kyakukola. Ono agamba nti n'ebifo awajjanjabirwa endwadde y'ensigo bitono ddala wano mu ggwanga ng'amalwaliro gali mu disitulikiti 2 zokka okuli ey'Embala n'eya Kampala, kyokka ng'amalwaliro ga gavumenti gali 2 gokka galina obujjanjabi buno ate nga nago ebisale bya waggulu nnyo. Bw'obalabalamu omuntu yeetaaga wakati w'emitwalo mu gavumenti yeetaaga wakati w'emitwalo 25 emitwalo 15 okufuna obujjanjabi bwa dialysis ate nga beetaaga session 3 obwo musaala gw'omuntu gwa nnaku 10 session emu bwetyo yeetaaga session 3. Bw'ogenda mu bannaffe aba private weetaaga ekitaka wansi wa $150. Dr. Ezra bw'atasabye abantu abalina endwadde okuli sukaali, pressure n'akawuka ka mukenenya okufaayo okwekebeza endwadde eno olw'eddagala lye bamira nalyo okubanga liviirako okulwala kw'endwadde y'ensigo. Ono era abantu ababadde gaabulwa okwesonyiwa omwenge gw'obuveera, sigala n'okukozesa ebiragalalagala lyagambye nti nabyo bikoze ky'amaanyi ku kusaasaana kw'endwadde eno. Sigala mu mukendeeze ebintu emunye mutamanyi waliwo kabuli kampani munaku ekampani lya nekoloba okunya bwe mutamanyi tomanyi bikirimu ate abannayuganda ekiba newunyizaako tomanya kikyonywa. Agaba Innocent okuva mu Rotary Club ettabi erya Kampala ey'omu Maserengeta agamba nti bakwongera okukwasizako eddwaliro ly'e Mengo mu kaweefube gwe balimu w'okulwanyisa okusaasaana kw'endwadde y'ensigo. Rotary Club of Kampala South tweyamu okukola ne Mengo Hospital n'abapartners baffe okugenda mu maaso okulwanyisa obulwadde buno n'okukunga abantu okuva ku buveera, okuva ku mwenge n'ebirala ebiyinza okubatukako obulwadde n'ebiragalalagala. Naye media Paul Bakabulindi, BBS Terefayina.